Banyabo ne basebo nsaba munyambe nalwala nga ndi ku kyeyo kuno. Nalwala n'enkolola nnyo oluvannyuma lw'okukwatibwa obulwadde bwa korona bwampisa bubi nnyo nga buli lwenkolola musaayi ne kaakati muno nnumizibwa mu kifuba muno sisobola kutama. Era mundaba engeri gye ntuddemu, nnumizibwa n'omugongo gwonna gunnuma n'omukono guno gwonna gwasanyalala muno bwe guti. Basewo mbeegayiridde ne bannyabo nsaba ku buyambi munyambe nzire ewaka. Batumiddeko maama mukwano Global Services Nalongo, batumiddeko mwena ba Michael n'abalala mwenna abakozi ba Mukwano Global Services. Mpozi n'abagoberera Mukwano Global Services nammwe mbakozezzaako nako olwaleero ate ndi ne muganda wange bwe tugenda okuba nga tuyisaayisamu ku mbozi ku mbeera gy'ayitamu etali nnyangu etali nnungi. Yeetaaga okuba ng'ate adde waka naye abuliddwa eka ne mu kibira oba tebakyogera naye nga mwe abatulaba tufolowinga mu musinga omuntu gye abantu bamuzira kisa bagamba nti kino tukikwatibwa sinebwetuti tulabe ng'ate ensonga ebeera ekola ki ebeera okuka. So katubuuzeeko tubeere ng'ate tutandikira ddala awo. Buuza kwakulaba Abalobi ba Nnyondo Media basewo ne bannyabo buli omu mulamusizzaako mu ddiini ye era n'embeebaza gyonna emirimu gye mutuusaako engalo. Amannya nze Nalongo Nanteza nga nze wano nga mbasaba munyambe. Njagala kudda waka naye ng'era ndi mu overstay ya myezi nga3 n'ekitundu. Nkoze naye era biganye. Nsubye okulaba nga nkola kuba era ekyanja Uganda kukola naye biganye. Gye bisembedde nzijemu bulwadde obw'amaanyi kuba kati nnumizibwa mu kifuba muno okufaako obufi nebakira sayidi emu. Omukono guno gwe mulaba ogwa right ogukola gwasanyalala okuva muno mu joint eno era ebiseera ebisinga mba ngugolodde. Kama kakati mu kifuba muli weewulira otya? Buli lwemba nzisa mpulira obulumi n'okukolola. Bwe nkolola ebiseera ebisinga nkolola musaayi n'owanda omusaayi n'empanda omusaayi oluusi n'ensesema era mba saagala kulya. Wajja ddi wano eno? Najja omwaka ogwagwa ogwokubiri mu mwezi ogwokubiri
nengenda Abu Dhabi. Naye Abu Dhabi era embeera neegaana newabeerawo omuntu eyatulagirira nenkomawo eno mu Dubai. Mu Dubai nenfuna agenti eyanfunira ekiyumba ekirala oluvannyuma lw'okumusasula emitwalo 8 ng'agenda kunfunira omulimu. Eyo naye ekiyumba kye yanfunira tekyali kirungi. Nenvaayo nenfuna ekiyumba ekirala era nakyo kyali kyakusasulira. Buli lwe ntuuka myezi nga 2-3 embeera nentabukira. Nayo nenvaayo nkoze ebiyumba biweranga mu 15 mu mwaka gumu. Embeera neegaana. Nengera abawaka be bambuuza saagala kale bamala mu maanyi. Bagamba ndi bulungi. Ndi bulungi. N'abaana bange be bambuuza kato newasa bwangamba nti mami oli otambagamba ndi bulungi kuba abadde bakaaba. Abaana abo balongo kato newasa. Sometimes tujja okola ku byeyo abaana abalongo banene ebiseera ebisinga tebabeera bangu, baba n'entondo nnyingi. Abaana abo wabasiibula? Kale nabasiibula nga nzija naye siibamalanga. Siina mikolo gye nali mbakoledde kubanga siri ne taata waabwe. Okuva lwe baazaalibwa tebakoleranko omukolo gwonna? Ndi single mother. Ndi single mother. Wagenda okubazaala nga taata oli naye? Ng'olwedde amaze okugenda. Ntandika okutoba nabo? Ntandika okutoba nabo era ne ngamba ebanaakula ne batuuka ku myaka 9 nga 10 nange ntambuleko tukyuse ku mbeera naye embaala egaanye. Nalongo ndi mukyala mukozi sijja kulimba ndi mukyala mukozi naye embeera egaanye. Dubai eddungu liŋŋaanye kubanga gye babadde bagamba nti Nalongo eri waliyo omulimu badde sigaana kugendayo paka embeera bwegaanye naye nzije mbulwadde kuba kati bwe mba neebase neebakira sayidi emu mugongo gunzita okufa. Mugongo gunzita ngenda nenumizibwa muno munda mu lubuto okusamba sisobola. Abaana bano ssaawa zino bali mu mbeera ki? Wagenda ngomaze okubasibula ntambula nojja baleka mu mbeera kisaawa zino oba bawulira bali mu mbeera ki? Baali basanyufu ng'ovaayo? Bategeera lwakuba sirina simu nandibadde nkuweereza ku audio bwabwe. Simu yange kale si nnungi ezikirazikira era nawe nga bw'ogikubye ng'era kyekulaga ezikirazikira. Sirina simu nandikuwadde ku maloboozi gaabwe n'obawulira. Bangamba nga mami tukusabira okole bulungi otugulirangayo paadi ng'okomyewo ne tusomerangako neera tekisobose. Nabagamba kangende njiye tuzimbeyo akayumba kaffe tubeeremu kubanga nze maama nze taata mundabye nze embeerawo naye embeera yagaanye eddungu liŋŋaanye. Gyensembedde mu ddwaliro eyo nayo nakola nga siwumula tebansasula paka bwe nagambye kanzire ewaka mu baana. Gwe natulaba ali ku Nyondo Media mu Carnet Global Services. Banaye simanyi na kumanya naye nga nsaba gwe nalaba omukyala ono ensonga enkulu kiki osonga kwetaaga maama? Nsaba kunzija mu overstay ya myezi nga 3 n'ekitundu n'okungulira flight nzireyo ewaka n'omuzira kisaana nnyamba kuba sente neewola miliyoni 3 nga nzija saasobola zifuna n'omuzira kisaayinza okunnyamba okungulira essimu kuba kati bwe naaba nzeeyo Uganda yagenda okuba office kwe naatandikira okunoonyeza ekyokukola kuba sobola kutuula. Wetaaga essimu ne air ticket obeere ng'odde ewaka kuba kati singa baba bafunye pass out nga tebaggyemu gundi tebaggyemu overstay wane ddungode ligaanye okyegomba okudda singa by'overstay tubyenenya ne tufuna omuntu nakufunira air ticket n'odde ewaka kuba baba bagenda kukusazaamu obutadda wano eno. Kikukosa oba tekikukosa? Sisuubira kudda.
tosuubira mbonyeebonye nnyo mu ddungu lino. So n'oba kubaninga ng'oli akufunda ekitamba n'ofuna paasa awo tekikukosa kubanga gundi eyinza okubeera expensive eno kubanga ajjukira ya employee eyaki ya visit visa ebiseera ebisinga ebeera ya bbeeyi nti buli lunaku bona okubanga ogenda kusasula emitwalo 10 ekyo nakivaamu wakivaamu so tokyalina kyegoma nti nja kukomawo eno so n'obeera nga bakubaaniza ne bagatawana kudda kiryoke naawe singa tufunye omuzira kisanagulya eya tiketi ne baga bagenda kukusazaamu tufunye paasa olutambula ogende tekikukosa kale tekyandinkoseza naye ng'era ekyaku sente si nnyingi nnyo kubanga we nayingira mu overstay senga nali nkola ne bansasula nali nsobola okujejjiramu era mbadde nkyegenderezanga nnyo ne mugendanga mu overstay naye era mu nkomerero nagigenze walemereddwa so baddenga ebbanga lyonna lyobadde wano baddenga okola visa change tofunako employment kale ebiyumba bye mbadde nnyingira babadde bankwerangayo bu e-visa naye nga si employment kahe eddwaliro eryogana lyewakolako Abu Dhabi eddwaliro eryo agenti yalina engeri gye yatuyingizaayo nga bannayuganda kubanga tubali tukola mu mawanga ga mirundi nga3 bannayuganda abanipaalo n'abanigeria kati ekampuni eyo gye twayingiramu yatutwalayo ekolagana ne gavumenti yeeyo eyo gye mbadde mu alayini babadde bajjanjaba bano abalwadde ba korona n'okubagema n'okubakebera kati mu ddwaliro eyo natuuka nga ndi hard working lady ne baŋŋamba nkolenga n'abasawo bennyini kuba luli mu kuyingira nayingiranga cleaning nkolanga cleaning mu cleaning naye kati bwe nakolanga ennyo ne baŋŋamba nti nyambasawo mbayambengako nga ndisiivinga tiketi z'abalwadde ne zitwala ew'omusawo nambuuza n'omuwendo ogw'abalwadde abaliwo naye eyo mazeyo myezi 3 naye myezi 3 bansasulako dirani 4 gokka 400 dirani mu myezi 3 emitwalo 4 mu myezi 3 nga tebakoledde visa tebakola nabo contract agenti yamanye engeri gyeyatuyingizaayo jasoli yabayingizaamu yamanyi so yakwatagana nabo ne ku ssaawa esembayo myezi 3 ne bakumekereza nga bakwadde emitwalo 40 bali bakugambye okuwa omwezi sente muka bali baŋŋambye okumpa 1300 omwezi era zikakadde kamu emitwalo 3 n'okomekerera nkoze emyezi gye 3 ayi nebakuwa emitwalo 40 n'ovaayo n'oddawa n'enkomawo era yowoyo agenti kati wa agenti nasanzeeyo nga kiri too much abaana bangi nga tebalina mirimu buli omu akaaba nze ne ŋŋamba kanzire ewaka azze waka asinga ate nga tolina wadde sente ekola air ticket nga sirina tolina wootandikira kubanga eri badde tebakuwa kyakulya nga gwe weeriisa kasaba kuwa kataana ne transport akutwala ku mulimu baasi tate w'abaana nno olinako ku nnamba yomuwulizaako oba nedda tomuwulirizaako ddala oyo namwesonyiwa temukwatagana temuwuliziganya namwesonyiwa maama tamanyi mbeera gy'oyitamu maama yo nabagamba temumugambanga kubanga si bwe nti bwe nali mukazi munene era ne basisange mbaweereza ebifaananyi bagamba Nalongo wakogga abamu ne bakaaba ne bagamba twakugamba togenda kuba era baŋŋamba Nalongo togenda sigala olera abaana bo onooyiyiza wano ne ŋŋamba kaŋŋende njiye njagala kayumba tubeere mu nnyumba ennungi n'abaana bange naye omwaka ogwo gwonna ne guba mufu ne ŋŋamba kangezeko guno ogutandika bwe nalaba January ng'egaanye ne ŋŋamba kiganye kanzire ewaka okusinga bwe naafiira eno ku ddungu ate mukaluubiriza abantu ate nga tebalina ssente abalabi ba Nyondo Media abalabi baffe abalungi abatugoberera aba Nyondo Media banaye temutukoowa kuba nange sikoowa nti abaana bano nga mubalaba bambi be banoonyaako ne baŋŋamba omanyi tubeko kututandikira bakitunoonyaako tulabe nga tukola ki nga tukola kino oba kiri oluusi nange mbaako nebyange byenkola oluusi nefiiriza akadde nensalawo nenkola ki nemba meetinga netubeera nga ate twogeramuko bambi mbeegayiridde mbasaba temutujjamu bwesimbu ate temutukoowa kubanga go amazima gali nti abaana abali waneno bangi kyenyinza obagamba abagala okudda ewaka
naye nga tebalina ntandikwa kubanga bayingira dda mu University ate nga tebalina air ticket zikola ki zibatwala. Kati nensaba go wonna atulaba, nsaba aba embassy, nsaba gavumenti yaffe ye Uganda, wallahi ya Mungu singa kibadde kisoboka ne batulako flight at least ne bayita abaana abagala okudda ewaka abatalina air ticket ne bakwasaganyizaako ne basawo flight nezaako abaana ewaka, kubanga abaana bali wano eno babula ew'okusula, mu kubula ebyokusula basula ku zi rooftop ku bizimbe yewasembayo waggulu gye basula eyo, naye ng'obulamu obwo omwana bagenda kubuvaamu ddi, basula eyo ku union abamanyi omumanyi ku binias ne basula wabweru abo abaana ne bayiya ekyokulya ne kigaana, era abamu bama ne bakola ki ne bafa, oluusi ne tumanya oluusi ne tutamanya. So ge mazima amatuufu tugenda kwekwekereza n'abutayogera mazima, kubanga bano baganda baffe, bannyinaffe, bakulu baffe, bato baffe, bazadde baffe. So nsaba neggonjebwa ery'amaanyi ennyo gwe wenna ndaba ng'oli ku Nyondo Media mu Kaonet Global Services, nkwegayiridde nkusaba neggonjebwa ery'amaanyi ennyo. Naalongo ono bambi gwe wenna asobola okugamba nti at least kamugulira air ticket atambula dde ewaka, wallahi ya Mungu ojja kuba osevinza obulamu bwe. Saawa ndakyalina waasula sijja kubalimba kubanga yazze tuyiiya buyiiya naye nga talina waasula. Ekyokulya kyakutetenkanya still takola ki takirina. So mu kifo ky'okubeera ng'abonaabonera wano eno asazeewo atabeere ng'akola ki ngadde ewaka tatidde kamera. Abantu bano eno bagenda okulaba ne bajja mu kamera wallahi nga bagezezaako bakoze eki nga kiganya nasooka nemugerezaako nange nekikola ki nekigana nga akyali Abu Dhabi tanaba kujja wano eno mukugaana ne mugamba okay it's okay katugendeko ku balabi baffe eyo tujja okusanga muzira kisala gy'okukola ki ajja okutuyambako. So nkusaba gwe wenna alaba neggonjebwa ery'amaanyi ennyo bambi mbeegayiridde ng'osobola okutwafoodingira air ticket omwana atambula dde ewaka at least tulina kyama negana natuyambako okwo omwami kikomeko agana natuyambako okwo n'atufunya zi pass out omwana akkirizibwa okubanga afuluma kubanga sikyangu mwana kyakufuluma singa bali mu overstay naye atuyambako nagana nasaba zi pass out ng'omwana nawume ani na bweteme yamufunya pass out omwana tumwekerako paka ku kisawe ntamala nakola ki n'agenda naye nga naye ali mu overstay. Era mwali bawagizi baffe mu abatugoberera abatuyambako. Kati mbadde nsaba ne Naalongo ono maziga amangi gakaaba wallahi ya Mungu agenda gakaabira ewaffe aleme gakaabira wano ku ddungu kubanga wano eno oba tolina kyezzaako obeera stuck. Buli lunaku olukya olaba nga kisiraani, buli lunaku oluusi olaba nga oli mu kisiraani ky'otambuliramu, tolina woosula, tolina kyogenda kulya. So bibeera bikola ki? Bibeera bigaana. Talina kyamaanyi kya nnyo kyasaba. Agezezzaako okukola ng'omuntu alina abaana be nga bw'atunyonnyodde naye kyakakikoze eki kigaanye. So kaasale wadde wakasanga abaana be at least obonaabonerako ewaka naye nga tobanaabonedde ku mawanga. So tolinaamu wadde nti singa oli abadde akedde kumpa kiraga nti ngenda kuwa omulimu owulira ng'okooye saawa eno olina eddagala lyomerako eri ekifuba ekyo ky'okoolola ekijijiro ky'omusaayi. Nali nguzeeyo ku sirapu kubanga nali nfuna obuntu buva eno munda ne bujja ne busitakingira wano mu bulago. Kati ekyo kyekindeetera okusesema oba n'okufulumya omusaayi. Sokoleke aho nagenda mu ddwaliro embeera eyo wali ogifunyeeko oba obulwadde buno oyinza okuba nga bufuna mu ddwaliro? Nabufuna mu ddwaliro kuba era lumu nansi yaŋŋamba nti waki bw'oba olongoosa kuba ogwasooka baali tebampadde nga bimbikka. Kati paka nansi bwe yakomplainingako naŋŋamba nti omukyalo ono omumuwa ebimbikka okuva ku mutwe paka ne balyoka bampa. So obulwadde buno wandiba nga wafuna mu ddwaliro kisoboka okubeerera dda si kisoboka kituufu kubanga wali tunaba kugendayo wali tobulina si bwe kiri? Nali sibulina. Tolinayo omuntu Uganda gwe weesiga gw'osobola okukola nogaa nti gundi gwe nkwesiga osobola okunnyambako nkusaba onnyambeko? Tewali. Tolinayo muntu? Tewali kuba senga naddayo dda tewali. Ani badde bakubadde omulanga ne bakuyambako n'oddayo? Nnyabo. Kuba kyo kituufu ekyokulya. Ekyokulya
tabu nga neje tukoleyo mbiyumba era okulya kuzibu kati kanzire ewaka kanzire ewaka n'oli akatono naye nga ka mirembe olina abaana bo kusinga okumala wano obudde obungi ate nga tokola tofuna kusule wabweru oli mulwadde oba oliawo ate ofiirwa obulamu nga n'abaana bo tozze mu kubalabako amazima kowola ye akulale ku Nyondo Media saba obuyambi wallayiyamu Katonda yasasula oyinza otasasula muntu oyo naye Katonda yakola ki yasasula kowola bamaama bonna abazadde bategeera baba bamanyi yenna n'akalaba n'asobola neesiga abantu liyo Katonda be yakola emitima gyabwe nga miweweevu eri abantu bagala okuyambira mu zikamera naye ate n'endi abantu bagala kukola ki okuyamba ebiryalani nga bajja kuyambira ddala mulimu omuntu ajja nze bino katandise okyogerako sala muntu ajja mu kamera kulimalima tagenda kuyamba mwana atakola ki n'atamuyamba bw'obanga omanyi kituufu omwana ogenda kumuyamba akola ki yogera ekituufu omwana okola ki omuyambe naye obanga togenda kumuyamba tojja kukola ki kubanga obeera ofiiriza emikisa gyabo bonna bakola ki abalaba so omukyala waali waneeno ekyokulya kizibu ekyokunywa kizibu ate nga mulwadde n'obujjanjabi tebumala yandibadde ngadde ewaka kowola oyo naakulaba oba maama oba taata gwe kiyinza okukwatako kubanga kiwetaaga si kingi nnyo Mukama abanga atuyambyeko kufuna pass out na air ticket nobeera nga todde ewaka n'osanga abaana afukamire n'okufukamira maama tekirina buzibu sooka onkwateko kuba omugongo gunnuma tole maama toba naddamu nentereera omugongo wonadde waka ojja kutereera omugongo guno abalabi ba Nyondo Media bannange nfukamidde ku mavivi nga yeganoze Nalongo kuba nakaaba zegola nakaaba nenkoowa naye maama si byangu fukamidde nga mbasaba bamaama bataata abandaba Banalongo ne Basaalongo mumanyi obulumi bw'omwana mbasaba munyambe asobola okunzija mu overstay emyezi 3 n'ekitundu nasobola okungulira flight n'enzirayo ewaka era n'omuzira kisa asobola okunyamba n'okunsasulira ebbanja neewola $3,000,000 nga nvaayo n'omuzira kisa ayinza okunyamba nga alina essimu gy'atayagala anyambe kuba gye nnyinza okukozesa nga nzizeeyo Mukama nga nkwatiddeko nsabira n'omuza ananyamba abaana bange bankaabirira buli lwenjogera nabo baba bakaaba naddala ono kato akaaba agamba mami ono ndweterangayo paadi naye tukusaba Mukama akwatireko Mukama ndamusaba yagaana okunyanukula teyagaana maama kadde kaba tekannatuuka tasobola gaana kwanukula naye akaseera kaba tekannatuuka naye omuzira kisoya ayinza okunyamba nangulirayo nagulira abaana bange iPad kato newasa basobola okusomerako buli anaayina kyatodde nsaba Mukama amuddizeewo era nsaba omukyalo ono bambi yawulira okusaba kwange nangamba Nalongo senvula buli lwe namukubiranga bambi yafangayo ne bwe natuuse yafubye okulaba nga Nalongo weebasa otya olidde kaki bami mwebaza Mukama amuwe ekyasinga okwagala ojja kugenda kama yasinga okumanya bino just be strong omuli ku Nyondo Media tujja kubeera basanyufu nnyo singa mba muwulidde omulanga gwaffe era ebiseera ebisinga mbagamba nti ffe tetujja kubasasula naye Mukama Katonda yagenda okuba nga atakola ki nga basasula omuntu waavirayo mu kamera n'agamba kansaba obuyambi
ensonga enkulu gye tutaddeko essiira singa omuntu aba avaayo natufunira air ticket ebisigaye tunakwata mpolampola tunamukwasaganyizaako mpolampola nange wendi kyonna kyenaaba nsobodde ng'omuntu kyesigenda kwetema nti kiikino nja kuba nga nsobola okuba nga so omukwano gwe naatulaba twetaaga air ticket na bonna obuyambi bwobeereze nabwo yite wangu ngaba Ennyondo waliwo kyonna kiri sinna kindi ngenda kuteekako ennamba y'omukyala ngenda giteekako ennamba y'omukyala obeere ng'osobola okugerezeganya naye direct oyogereko naye omuyambi otya omugumiza otya omusabiddeko so tulabe ng'ate ensonga enkulu yakuba nga ddawo kakuba bambi mulwadde yampakaawo ku bifaananyi embeera gye yalimu yakwatako nga n'omusaayi agukolodde neŋŋamba wallahi ya Mungu eno ensi si nnyangu so okusinga okufiira waneeno alesita omuntu ofiirako ewaka kuba kati bangi bafiiridde waneeno naye ate tebasobole nakudda waka nabyo kati bakubyeko gundi vvannyuma tuyambe muganda waffe mukulu waffe mwanyinaffe atambuladde waka asanga abaana kubanga embeera ekoze eki eganye yajja yagala okukola naye bikoze eki biganye embeera egaana tweyanziza nnyo mwe n'abatulaba mwongere okutufolowinga ate tube nga tubatuusaako emboozi zino tufunemu n'ebyokuyiga abalala bannaffe ababeerayo eyo ogenda okujja listing nga weesibye ebbiri ng'okimanyi either okugaana obutakola ki obutagaana bangi abantu balowooza abaddeyo ne balowooza nti oba kasoofulumako kigenda kubeera kyangu nakufuna esente empya n'enkadde wallahi ya Mungu nga si bwe kigenda okubeera naye tusaba Katonda omulamu byonna yaba akulembera abaana bo bangi kyenyinza obagamba bali waneeno simanyi kyetugenda kukola naye nga abaana bangi abaana bajaloweze nnyala kudda waka naye nze ntandika n'abalwadde ensonga lwaki mbayitedde Naalongo kubanga ye muki mulwadde naye nga abaana benyina mu inbox bayitire oluusi ne messages ne mukola ki era mwena abanda basigamba nti oba lwakuba saala kusoma messages zammwe banaye nange zinsukako messages nga mpitirivu ate nga nange mba n'ebyokukola ebirala byo naye ngezaako nezi openinga era ne mbaddamu naye omuntu ali mu situation embi ennyo omuntu gwensobola okutaako essiira kati nga Naalongo ono kubanga mulwadde kigenze wala akolola mu kifo mulwadde ate wasema guba musaayi alina omugongo gumuluma nti at least adde waka amaliro ga wano sente zijja kuba nzibu okwaffordinga okuba nga ajjanjabibwa nti at least bwadde ewaka tebo kibeera kisoboka kubanga sente tezeetaagisa nnyo kigenze wala janakuma okubeera waneeno obulwadde okweyongera obulwadde watatuve ku maaso omuntu aleka okusanga nga tuli mu kutambula mutuyambe tufune esaati tuzeeyo omubiri ewaka tumuyambe ng'akyali mulamu wallahi ya Mungu mbasaba mwena abatulaba neggonjebwa ery'amaanyi ennyo singa mbadde nsobola nga nze ebiseera bisawo yanenegomba nnyo negamba singa mba nnyina obusobozi nze nenkyekola buli mwana ng'ajja wallahi ya Mungu nga nsobola kubanga bino bintu byansi wallahi tugenda kubirekawo tuzimba amayumba ag'ebbeeyi tuvuga amamotoka ag'ebbeeyi tufuna ebintu eby'ebbeeyi naye tumanyi tubirekawo so ekikolwa ekyokuyamba omuntu ali mu buzibu ddala ng'omuntu ng'ono omulwadde tekuba kwejalabya bami mbasaba neggonjebwa nze Ennyondo Rosette nsinzira ku Nnyondo Media ne Mukawuzi Global Services ayina embeera nga batuusaako stories z'abano abaana baganda baffe bakulu baffe bannyinaffe ate nga wiiki yabeera ku kamera nabeera nga ate akabaliro nga buli kimu ekigenda mu maaso nja kuba musanyufu nnyo ekigenze wala bwe bunaba nga muwuliriza omulanga nga tumuyambyeko bambi nga zze wakasinkana abaana nga tumuyambyeko buli wamu wonna waba wasoboka ennamba ye nga mbagambye nda kugiteekako ku screen ate mbere nga musobola okwogerezeganya naye tulabe tumuyambye tutya abantu mwena baliyo munsanyusa bambi babeera muri Saudi ne mufaayo ndala abaana bali mu mayumba wadde akasente kemufuna siganye sikanji katono naye ate bambi mufaayo kubanga olaba omwana gye nakugamba tukoze tutya wallahi ya Mungu nfaayo so mwena buli omukana aba asobodde kasita ntabula nadde ewaka kyekijja okubeera ekikulu ddana ate okubeera nga obulamu bumugweramu waneeno ate nga n'okumuzza ewaka kigenda kubeera kizibuzibu si buli mulwadde nti yafa nange nsobola okufuna ekyawadde nga siri mulwadde naye tewabanga ziyekubidde omulanga bambi mbasaba neggonjebwa ery'amaanyi ennyo tumuyambeko omuganda waffe abeere ng'atadde ewaka sinkana abaana ate oba kiganye munnaye ate na buli yenna ali mu nnyumba yonna gy'oli ng'olina akasente k'ofuna ng'okola ate ng'oli mulamu weebaze mukama kana ate weekwate bulungi kuba sijja kubalimba eno wabweru kikabuka abaana bangi beegomba okudda ewaka naye tebalina we kino nja kukibagamba beegomba okudda ewaka singa gavumenti tukwasaganyizaako era ne embassy ye Uganda neyimirira wamu naffe nebako engeri gyetuyambako alisa abaana abamu tubazaako e Uganda ne badda ewaka
kubanga tebalina we bali mu overstate tebalina air tickets kubanga badde waka tebalina gezi lyonna nenga bali staka nga mazima gali nti bakooye bagala okubanga tebadde waka lwaki amala obudde wano nebakulya tebalina kyakulya tebalina kyakunywa basula ku nguudo basula ku bizimbe ne bamala obudde obubeerere nga tebakyalina ssuubi lya kukola lyonna so nsaba tukwatagane wamu nga bannayuganda abali South Africa muli Canada muli US muli ludda yonna gye muli bannayuganda ng'oli munnayuganda owulira olulimi Oluganda message eno biro ogiwulira tukwataganire wamu tuyambaganire wamu ate n'ekirala mbadde nkoowoola gwe wenna munnayuganda ng'olina obusobozi yonna gy'oli atulaba ng'osinziddewa yonna gy'obeera oli abaana we bali wano eno bangi ng'ogyeko ate Naalongo n'abalala we bali abagala okudda waka naye nga tebalina ntandikwa nsaba nteerawo ka message ogambe nti Rosette nze nsobola okwafoodingayo omwana omu atambula akola ki adde waka ng'omufunira air ticket nga tufuna paasi awo tumala nga atambula nga akola ki nga adde waka ojja kuba osevinze obulamu bwe kyembagamba kyekituufu baana bangi bagala okudda waka naye tebalina ntandikwa nti gwe naatulaba mbadde nsaba kwata ennamba yange kweri okwo kuliko ennamba ziri 2 zange neesimbirayo 778 kwata ennamba egiteekeko message at least kulwa Naalongo gwe wonna nabasobodde osobola oteeka ku message ku simu yange oba ku nnamba egenda kubeerako n'abalala bonna n'ogamba tumanyi kiriwo nti enze wendi wano esobola okusponsoringayo omwana omu kumusapootinga nadde waka ojja kuba osevinze obulamu bw'omuntu omu bambi nkusaba neggonjebwa gwe wenna weeyameyo omwana omu ogambe nti omwana omu nti alibiringa okudda ewaka nti enze nsobola okugula air ticket ambula akola ki adde waka tuyambaganire wamu munange embeera egaana ensi egaana gweoyambe olwaliro tumanyi enkeera omwana we yajja okuyamba omwana wo so nsigadde nga nze Nnyondo Rosette olunaku olwaliro ndoza kankomekaawo mbasiibule siibula abakulaba maama tukome wano olunaku olwaliro naye nyina okukkiriza Katonda omulamu bajja kuyambira ojja kuddayo waka ojja kusinkana abaana bo kama hivyo abalabi ba Nnyondo Rosette sirina bingi byakwogera wabula nsaba Mukama buli omu yenna anaaba akyalina kyasobodde okumpa nsaba Mukama amuddizeewo kodde waka Mukama Katonda ebisinga yamanyi nze Nnyondo Rosette ku Nnyondo Media Mukano Global Services wetukomye olunaku olwaleero wabula kanneesunga kubaayo omuntu omu agenda okuŋŋamba Rosette awo omukyalo oyo kamuyambeko wano eno Rosette omukyalo oyo kangule air ticket atambula adde ewaka tujja kubeera basanyufu nnyo tujja kusasula naye Mukama ajja okuddizaawo sigadde nze Nnyondo Rosette aye ne wiiki yabadde ku kamera musigale bulungi mubeere bulungi